nze siri mu kuswaza musumba Kiganda. I want him to be straight. Iyo mukozi we Daudi Mukisa yajjako ne jambi amutemeko omukono nga bamugobye mu nju, mukazi we mulwadde n'abaana. Bekalaze ye mukozi mu 2018 eyali yetugidde ku radio okwo wakiwulyako. Nandibadde nange envayo ne ngamba konse naawe bagamba omwana wo Filipo emyaka 3 emabega yazaala mu muwala wa church eyali mu kwaya. Yazaala mu ndiga. Nandibadde nange nzija n'enkirumiriza ye nti naawe mutabanyiwo ng'ate alina omukazi yazaala mu muwala waki wa kwaya. I know driver ye bamuyita Juuko. Nze simumanyi. Esimu eno ogiraba eva South Africa. Enkubidde wano. Muwala twakolanga naye ali ku Kingdom. Ali ye South Africa. Bamuyita Esther. Is my friend. Twakola naye emyaka mingi kati emyaka nga 7 ali South Africa. Juuko mu driver wa Juuko yakubidde Esther esimu. Namugamba tunoonya omuntu asobola okugana Matiya tuyambe yogere ne Matiya aswaza bishop. Nze siri mu kuswaza musumba Kiganda. I want him to be straight. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM2 was in trouble. Ebaletede Canada Niagara Falls New Year Fest. Nyumiro 2024 ngoli mu Canada. Okuva 20 December paka 2 January nga tuli Canada. Nze from Mayanja aka Mr. Wagwan bwe bali kundaba jona jo sinzira okundaba. Bwe tuli ku embozi mu UG muna abatulabo bakatubufuna bulungi nnyo okuva mu mawanga wano mu Uganda awamu ne mu mawanga agebunaayira so mwe bali nnyo bali ddala okutugoberera. Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndi n'omukulu Maganda atwasemba okubeera wano mu mbozi yasooka bingi byayogera wewo comments tuzirabye. Buli omu akomentera nga bw'ayagala, buli omu alina eddembe lye okwogera oba okuwandiika ebintu nga bw'abiraba. So toyanze comments zonna naffe wetuli wano tukomyewo. Omulundi ogwasemba Maganda yatugamba nti agenda kujja na facts kuba nafubanya okumugamba nti sebo twetaaga obujulizi bw'oba na facts zijje. Era nagamba nti ebimu ku ebyo biraga engeri gyakolamu emirimu gye na biki byonna tujja kuba twogera. Of course awards zonna omukuluzi yagamba nti yazimuwera bwekolagana yaliwo nga emirimu bagikola bulungi nnyo byonna yagamba ajja kubetuleetera. Of course n'ebirala byetujja okunyumya bitugenda okunyumya olunaku olwaleero. So sigalako tunyumye. Maganda nsanyusa okulaba. Nkale sebo abalabi baffe n'esiimi nate okuba nti tuli ffenna olunaku olwaleero. Mbeebaza okuba nti mu followings ensonga eno. Nali simanyi nti abantu ba followinga naye abantu ensonga bagi followings enfunye amasimu okuva buli kizinga ekikola ensi. Abantu abalaba omukutu gwaffe buli kimu ekigenda mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu kyenyinza okugamba ekyo sebo. Okay. Kale tweyanziza Maganda twasemba okwogera wano bingi bye twayogera era amasimu mangi agaze messages nyingi ezizze ku side ne ku side yange. Badde nsaba tutandikire wano. Njagala tutandikire ku of course omukulu badde ngeza kugoberera ng'agamba nti abali b'ebisiyaga baakusindise. Sebo okulagana n'abali b'ebisiyaga baakusindise because buli wakyegaana ne mukulu yayongedde okukikkaatiriza nti Maganda abali b'ebisiyaga baakusindise okubaako ne byoyogera. Mbadde nsaba omulabi atulaba ku kamera obeeko nekyomugamba sebo abali b'ebisiyaga oli mukulesaneza abisiyaga nga simanyi. Kakati neyanziza nnyo ensonga gye tuliko ndala. Lumbuye yakuza yagandawaza ekigambo ky'oluzungu kye bayita diversion.
Oitegeera. This is just a true diversion. Okuwugula abantu okubajja ku kituufu ku mulamwa n'obazza ku kiki ku kirala. Abantu mbadde embuzi emyaka mingi nga tebamanyi nnyo abamu. Ekimu ku kyankomezaawo mu bantu ndoza okuveera ddala myaka gyadda nze nga nwanyisa ebisiyaga ne ku radio gye nalinga Kingdom yennyini. Yes. Then bwe nvaawo kati jjo ly'abalamu etteeka bwe lyatuuka nze munnamawulire yasooka okuvaayo clear nenkola audio yali ya dakika 32 yatambula ensi yonna nentegeeza abantu ku kyemanyi ku bisiyaga n'amagezi gempa ku bantu n'abamu ku bantu abakirimu wano. Kaakati omukulu oyo bw'avaayo n'adda ku radio n'agamba bye mulaba ku media oyo abasiyazi bamuteesemu ssente. It's just a diversion na butaagala kukkiriza kubanga singanga mbadde wakwagala nti kukosa omulabirizi Kiganda okitegeera mbadde n'ebintu bingi bye mbadde nsobola okuvaayo n'enjogera naye nze ekintu kyendiko kya NSS nina enyiike olwa ssente zange ezakola ki ezansalwako zinazudde mu NSSF nti yazinsalanga naye teyazikola ki teyaziteekayo okumala emyaka 7 n'emyezi 3 okitegeera. So kati bwali secondly singanga mbadde nti basiyazi be bankwesa okwonoona erinnya lye nga bwagamba ye mwennyini joli abalamu kati amawulire agaliwo bagambye tebajja kuyamba mwana oyo mukwasi oli gwe nayogerako omukozi wo ow'oku radio ne TV ayina omwana ow'ekituli ky'omutima ekituli ku mutima yeetaaga $5 million zokka omwana oyo ayambibwe naye abanja omusaala ate nga n'ekyo bwe kibankale nibe yali badde gataba nawuliddeko nabadde n'omuntu omugunyumyako naye of course nsakyodeko n'amatu gange naye waliwo yangambye awo nti omulenzi yabadde ku mpewo banne mu ngeri okukola kino bamubuuza nti Musumba Kiganda omubanja ye n'agamba mbu tabanja. Omwaka gwa 2014 batuwandiikako waliwo eyali manager waffe yavaawo n'agenda n'atuwandiikako mu social media era nti batukola ki nti Bishop utasasula biki bwe bityo. Nze omu n'omukozi bamuyita Daudi Mukisa Omusumba Kiganda be yayita olwoka programu yaffe nga yamaanyi nnyo n'agamba mugende ku radio kati kino kitukuba ffenna ekinkuba kitukuba ffenna mugende ku radio muwakanye nti temubanja musaala temukola ki nakola bali babanja twali tubanja nze nayogera mwennyini era ekyasinga okugira nti bwe nakoma weewaka omukyala nakulipa kalipo n'agamba kati lwaki ofera abantu onaye abakazi abalala gyoteka ssente omusajja ndedda yakitegeeranga kituufu okitegeera n'agamba olaba lwaki olimbye abantu koze munaye omusajja abadde ayagala tumulwanireko so kati bino abantu babikoze bangi juzi emabega wali n'abaana bala bambuulidde nti waliwo omwana bamuyita gundi bamuyita Bekalaze Bekalaze ye mukozi mu 2018 eyali yetugidde ku radio okwo wakiwulirako nakiwulirako kati nze singa njagala kwogera nti singa mbana nti kyakokoonoona Musumba Kiganda nina ebintu binandibadde nayogera naye nga sobola bikola ki naalibadde nzija wano ne mbategeeza nti bannange muli awo nti Omusumba amawulire gagamba juzi omwaka oguwedde yagwa ku accident ne musonda $2 million mbu mumuddizeewo motoka naye yagula akayumba k'emmotoka eyo obukadde 10 najja bujja bintu mu motoka eri ne babiteeka mu eno ne bazzaako ne namba Bishop wano wawulirako nga nkyogera ekyo sokoleke buli nkubuuza bweko kabenje gundi sokoleko ng'okyogera Mayanja nedda nze nkubuuza wawulirako ekyo nga nkyogera emmotoka yagwa ku kabenje baagula buguzi kayumba Mayanja nkubuuza gwe wawulirako ekyo nga nkyogera singa mbadde muntu agala okwonoona erinnya lye n'alivuddeyo nakyo kuba nakyo nakitegeerera nkimanyi naye nga basoze bibiri ebirala nze nkubuuziza wawulirako nga nkyogera ebyo ebintu bye naalibadde njogera okumuswaza naye nze sikyogerangako nandibadde ŋŋamba nti nga bwe baganye okujjanjaba omwana w'omukozi we gwe bayita mukwasi kati ennaku zino ensonga gye bateesewo mbu mukwasi omwana oyo teyamuzaala mu mukazi we yali mukazi we omufumbo yamuzaala mu mukazi mulala nandibadde nange envayo neŋŋambako nze naawe bagamba omwana wo Filipo emyaka 3 emabega yazaala mu muwala wa chachi eyali mu kwaya yazaala mu ndiga nandibadde nange nzija n'enkirumiriza ye nti naawe mutabanyiiwo
ng'ate alina omukazi yazaala mu muwala waki wakwaya omuwala ne bamuwooyawooya tayogera biki era omwana ne bamutwala ewa mukazi we naye wawulyako nga nkyogera ebiseera ebyo oli okyali ku radio oba oli ovuddeyo bino byenjogerako bya myaka 2-3 kyenkugambye nti nze sibyogerangako so mbikuleetera nti nina ebintu bingi byemmanyi naye nze olw'okubanga ekiruubirwa kyange si kyakwonoona musumba sibyogeranga era nze tosobola kunsanga nga nva eri nenzija ne ŋŋamba abantu ko nze bannange nti omusajja yasooka n'abafera ennyumba nti yagula ennyumba $4,000,000 naye yajje n'omu agipangisa obukadde 7 wawulyako nga nkyogera ekyo wangi nti kyali kitya nze wawulyako nga nkubuuza gwe wali ompuliddeko kuba musumba agamba nze nnyo bankwesa kwonoona linnya lye okitegeera kwe kukugamba singa nayagala kwonoona linnya lye nina ebintu bye naalibadde byenkulembeza ekyenyumba yagula ennyumba abantu mu kuwasa amawulire gagira ki naffe ne batugamba omusaala kagulwewo okujja ng'awasizza agula ennyumba mu okurayiti kati jjo lyabalamu amawulire ne gavaayo ennyumba eyo yajjeno omu era akipangisa obukadde 7 kyeŋŋambye nti gwe wali owuliddeko osomanya apangisa ennyumba eyo obukadde 7 buli mwezi naye ng'endiga zagisonda nga bagulangule kati gwe wali mpuliddeko nga kyogera ekyo wadde mbadde nkimanyi olowooza singa nayagalako nalinya singa saakyogera nze nina ebintu byemanbalimba anti kati nze bali bansiiga ansi oba nkyogere ntya nze nina ebintu bingi bye naalibadde singa mbadde nti wakwagala kukola ki nze nali nkubaddeko awo nenkugamba nti eri omukozi we Dawudi Mukisa yajjako ne Jambiya amutemeko omukono nga bamugobye mu nju mukazi we mulwadde n'abaana emyaka mu 2019 nakyogerako kwekyo nakyo nandibadde nkyogera ebintu byonna byogera kati ng'ekyo ky'omukozi okujja ne Jambiya atemeko omusumba genda okibuuze yaliyo meeting juzi wano mu 2019 wano meeting bwebeerayo omukozi n'asoma ekyawandiikibwa mu Bayibuli mbunga kigamba omukozesa okulyaza amaanyi omukozi simanya agibweko omukono ye kiyakola n'akwata Bayibuli n'akaveera n'abiteeka ku booda najja akulukuta mpolampola ajje mu meeting general meeting akimanyi ne director mwali MD mwali MD omusirikale amutegeeza ntulabye Dawudi Mukisa azze alina akaveera kalimu ki Jambiya okitegeera MD kiyakola bwe yava ku kituuti teyajja mu kimulanchawa bwe yava mu lanchawa ku kituuti teyajja mu meeting yafuuka gwekanyanya ekyo wawulyako nga kyogera nze mu meeting eyo walimu ate sekendi omukugambye navaayo bino byenkugamba byonna bye nnawulira ebintu byonna byenkugamba byempulidde ebiriyo naye nze sibyogerangako nejje buli saawa eno oba si bituufu nga bakuwa information nga si bituufu nasoma mawulire gakunoonyereza investigator you are investigator njakuwa information otegeera nze ebintu bingi byembadde nkoze eki kwakati ebintu ebyo byonna nali nkugambyeko nti omusumba Kiganda abakozi abasinga obungi bakawuntanti ba radio ye amaliriza nga bokwesasula emyezi begirwawo sente ne zijja zikwata ye nadduka buddusi nakigambako wano accountant najja bo bakawuntanti ba Radio Kingdom okuva emabega bo babadde n'omukisa nti ffe bwe tuba tubanja nga tukooye bo bakawunti kye bakola abeeraawo n'asirika bwati we zijja ezaawamu nadduka nazo nali kikugambyeko ekyo waliwo bamuyita Nanyonga accountant bamuyita Nanyonga era yakitandika twali tubanja emyezi 5 oba mu 2013 awo 10 n'emeka ye n'abalamu ezeki n'alinda bwe zajja bweziti ez'omusala ne zikola kire zigwayo nadduka nazo n'agira bwati neewandikira wali nti funye sente zange nadduka omusumba n'amunoonya ne bamukwata ne bamutwala ku CPS ne bamunyigiriza n'agamba bannayenze neesasudde omusumba abadde era n'olwaliro muwulidde era abuulira abantu abo baana bali desperate tibabagaliza biki nti bani abatayagaliza nze abaana tuyagaliza abakozi ndi abasiyazi bankozesa nze olwokuba ndi desperate omanyi desperate kyekitegeeza ye muntu atalina kiddako omunaku ali awo ali mu kanzunzu lumu njagala ofuna akadde nkutambuzeeko otegeere kikyendi olage n'abantu bategeere kikyenkola ki kyoli
ombulire oba mu Uganda omuntu ali kyendi abiriza okubeera desperate olw'omulimu. I told you. Ati nange chimbu. Kakati kangu ono omusajja because maganda katono. Because maganda tunyumyanse naawe. Era tukwata. Ne omanyika katono. Ngoya kumanyika katono. Era kyo ndubulanga nkubuza ekibuuzo. Nti ddala ng'ogyeko ekya NSSF because NSSF okusinziira nga booli. Kazi kuba kasente katono nnyo. Kwezi zo baali badde okola ki? So kyo ndubulanga nkubuza ekibuuzo. Nti gwe ne musumba. Ddala mufaaki ekituufu ng'ogyeko ekya NSSF. Omulabirizi, omusumba, pasita, bishopu, dokita, profesa Daudi Kiganda. Gonagage. Gonagage ebitiibwa byonna bibye. Kya profesa kyekijja nti bo Museveni yeebuuza president lumu yayita abasonaga awuli ono agamba nze pasita nze dokita nze aposo n'ababuuza bannange ebitiibwa bino bye mwega ani abibawa ebitiibwa bino byonna akati ennaku zino dokita oba wa veterinary sinategeera oba wa bitabo nga yazzeeyo Oxford simanya oba Makerere but byonna kati mwagaliza next year atafuuke professor kati nze kizibu kyange njagala kugoba sitaani mu musumba Kiganda ate njagala omusumba akwate ne sitaani sitaani omanyi ekintu ekitali mu sitaani katolu bwama yatali mu sitaani kati kuba mufu awo mulemirembe njagala okujjukiza nti nze ndi muzzukulu wa Reverend Canon bano abantu benjogerako abamu bazaalibwa mu masabo nze am the third generation of my grandfather okitegeere so kati nze nkyatambulira mu mafuta ga jjajjange in the Bible bwe kiri so kati bano abantu bazaalibwa mu masabo emizimu gy'abajjajjaabwe abamu gimana gikomawo ne gibalumba because omuntu gwe twogerako ayina abaana abamenye emitima ngenda kuwa bbaluwa olwaleero okitegeera bwe covid bwe yajja before nga tugenda ku kya covid mbadde nsaba because emboozi yasooka gye twakola twagamba tujja kujja ne certificates eziraga ddala because nabamba bagamba nti oyo alimba biki bikyalabika alimba okuba takolangayo mbadde njagala nsooka otulageko ku certificates byogamba okutulaga kakati mwana ebya awards bina byewafuna sebo neyanzizza mukama wange totumye okoze eki so wembadde njagala tutandikira awo atulaba tuli ku emboozi mu UG jukira bulungi twasooka okukola emboozi yasooka naye maganda byonna bye twayogera n'atusuubiza nti bw'anaaba tukomyewo ku mulundi omulala ajja kukwata certificates gye yakolera ku Kingdom eno certificate gisome 93 Kingdom FM a voice for Kingdom focused people listeners convention certificate of merit abafere b'ekibuga best program 2011 nakuzomi zaali lwa Saturday lwa mukaaga nakuzomi 16 June 2012 okay this is an award Bishop Kiganda yasigninga ko yes onani ani na chance secretary wa gundi kakati eno award okay zino award njaga eno award yange yali yakubiri okuwangula ku radio okitegeera eno ye program gye nakolanga abafere b'ekibuga so bwe twagendanga na kivuo 3 mu December sawa abantu ne bajja abantu bajjanga bamalanga emyezi ng'ebiri nga balonda the best program and the best presenter so bino ze results ezajjanga ne munakivuo wadde abamu balonderanga ku radio ne bwe twajjanga na kivubo buli yayingiranga na kivuo abantu emitwalo nga 7 buli omu bamuwanga akapapula londa best program ne best presenter buli wamu Matia Chowolo tudde yenza ayogera na Henry Maganda balondanga program ebasingira ne presenter akola ki asinze enemu Kingdom FM listeners convention Matia Chowolo tudde best what best presenter 2012 Kingdom FM eno 2000 eno yali 2014 ono yani oyo Bishop Kiganda kyekifana kyendaba ate ono yani Chowolo tudde Matia this was 2000 ono gwe simanya ali wakati oyo yali mu ono bano bakazanyikirizibwa
abantu abo ono yaliko presenter wange ono Daudi bamita era omwana ono akyali bamita Daudi Mukisa otegeera ono kubanga program eno asooka nengikolanga n'omwana bamwita Bikukujju Bikukujju naliko BBS yes kati bwe yagenda then nendeeta ono nembeera nti gwe nkola ki ono akyaliyo kakati eri akyawakana ono ye musumba Daudi Kiganda 2014 nga nkwasa award endala nja zinoonya no, this is enough I think kakati okuuziza ekibuuzo kankiddemu ng'ogyeko NSSF obulumi kiki ekindeeta obulumi ku mutima ne musumba Kiganda uzubuvaawa ekibuuzo sikizzeemu kankiddemu omulabirizi Daudi Livingstone Kiganda tayagaliza ate omusumaza ate obutayagaliza omusumba omulamba abamukoleddeko nja kukuwa n'abamu oyogereko nabo ne bamanagers ababaddewo ne baani ababaddewo bwebeerayo omuntu omusumba gwe manya atayagaliza ku nsi olaba musumba Ssenyonga namukolerako alina ebizibu bingi ne musumba Ssenyonga munaye talingiriza talemesa bakozi naye kankuwa omusajja gwe twogerako mwaka gwa 2010 bwe twali tugenda Nakivubo baali nga abalokole bwe solooza ekisaawe ky'Nakivubo ne bayingira babeeramu bokka nga temubeera ki bantu balangiramu mu bisaawe byabwe eyo concept nze nagireeta nentula neŋŋamba abantu bano nga bangi nendeeta ekirowoozo neŋŋenda ew'omulabirizi Daudi Livingstone Kiganda ne mugamba muzeeyi nti njagala nina idea gye nnina njagala kunoonyayo kampani yange nze gye nfuna ejja ekole butiya drops buno obuntu obubeerako nti oba MTN oba kibi kyobwo then ebeere nti ebuleeta Nakivubo ebutimbe tubeere nti era kampani y'emu eyo ne ku bibaana byaffe bye tukuba ebiranga Nakivubo okujja ebeerako ng'eraga nti be ba sponsors era kampani eyo ebeere nti tugenda kukola bu flyers buno popula obujoogerako obutono abantu buli anaayingiranga wa Nakivubo nga tukamuwa ka flyer ako nyambuuza ati mwana wange ono ekyo ono osobola kumpa sente mmeka koze muzeeyi ngenda kuwa milioni 3 yalinga ebula weeks 2 Nakivubo ekole kyetuuke n'agamba naye kati twalanga dda ebipande twabikuba dda konze wadde ebipande twabikubadde byo katubireke tukanye katukisigaddewo nze ngende n'agamba kituufu onoozireeta kwe kumpitira oyo gwolabye Nakyanzi n'agamba n'omukyala yaliwo manager ebiseera ebyo bamuyitanga Eva Sewaali n'abagamba Matiya alina idea gy'aleese bwetyo naye nze mugambye agenda agezeeko aleeta tulabe bwakireeta kiryoke naye Matiya onoozireeta ezo sente konse muzeeyi ngenda kikola ki ngenda kireeta bwe nva wano bw'onoomala interview eno ojja kukubira bengenda okwogerako abalala neŋŋenda eri omwami mukadde wange bamuyita Genza Godfrey omwami oyo ndowooza ekampuni esinga mu ettaka mu Kampala bagiyita Zion Estates wali ku Entebbe Road mukwano gwange ennyo nanyiniyo neŋŋenda ewa muzeeyi wange Genza Godfrey wa Zion Estates ne mutwalira ngonze muzeeyi mbadde nina idea bulijjo bwe tulanga ku radio tulanga naye nga tetulaba be tulangiramu naye waliwo abantu abagenda okujja mu kisaawe bino bye tulanga Nakivubo mbadde ngamba tufuneyo ssente tugende tugule Nakivubo olukusa batukkirize then tufune ne ssente tukozese butiya drops ne bugundi tugende tubikole ki kubanga awo kitegeeza tugenda kukwatagana n'abantu direct nagamba idea eyo nga ntuufu konze bwe kiri nambuuza kati Nakivubo olowooza banaatusaba ssente mmeka si nyingi konze muzeeyi nayogeddeko ne bishop yabadde agambye obukadde 10 ontegedde nagamba bukadde mmeka konze bukadde 10 nagamba Matiya kinaatukolera konze muzeeyi kijja kukola nagamba ekyo kiri veroke n'akwata cheeke yakagwirawo n'asayininga 10 million shillings jukira musumba asubira bakanyiza milioni zammwe 3 ompulira omusajja nampa cheeke kuba is my friend ampuliriramu nampa cheeke ya nenkola ne budget ey'okugenda mu capital outdoor eneekola ebirango batukolere butiya drops nabo obwa bali bwe bampa cheeke nga yakagwirawo ya milioni 10 nensija nayo ku Kingdom bwe njituusa ku Kingdom waliwo kisajja kiri abakita Kikimbugwe nangamba gikole ki gimukwase Kiganda teyaliwo nyenjikwasa Kimbugwe ng'akolanga administrator ne bagamba bannange weebale kakati ne bangamba linda bishop bw'anaakomawo
mumalize buli kimu omanyi kye tumaliza ne bishop anti cheke ndesi twakanya milioni meka mwakanya satu ate cheke ya milioni 10 milioni 10 nze amedira kiregeze milioni so musanvu wali ozazi nokuwebo nze maganda mu bulamu bwange amedira sigwe kasewo nze bwe ntwe bulamu bwe nkolera ki nze ngamba abantu buli kimu kye nina okujjako abaana bange bine bisigadde buli saawa mba nkitunda engato wengigula emitwalo 2 nojjanga ojimpa 5 nvaamu nenjikuwa nentambuza ebigere nengula endala 2 because bamukanyiza that is me kakati bwe naleeta abasajja abaali tebasuubira yadde sente nga bakola emyaka n'emyaka enakivubo teri abawangako yadde siringi 10 Kiganda yaneekwekako okuva ku lunaku olwo nga bafunye kyeke y'esente ezo okumpa sente zange ezo nejje buli saawa eno omusajja gwe mu mutima gwange sikwagala olwa sente ezo buli wenzijjukira mpulira obulumi sente zo tebazifuna natambula nenjogera ne manager wa Kingdom ebiseera bamuyitanga Eva Sewali omukyalo oyo oba kati akolera lwa nenonya Kimbugu oyo simanyi bamuyita administrator anti munaye bishop anti oyina kugamba y'omukulu mwennyini Kiganda yaneekwekako ne atenga kyenjagala okubuulira okusaba milioni zine 10 mukama wange oli azikirize bino kati byaggwa yaliyo manager wa kampuni eri naye namubuulirako za nja kuwayo naawe 5 kiriza diirwe neekole ki otegeera nga manyi buno obukadde 7 bwensigazaako ngenda kujjako emitwalo ameka ntemereko oli naye munnange kuba namugamba tutemayo obukadde 2 bwokka Livingstone Kiganda esente zange ezo newe ndituuka milioni 7 nejje buli saawa eno natambula nengende eri manager wange n'agamba munnange bya bishop negende woyo omusajja kimanyi Kimbugwe bishop nentambula waliwo omuwala bamuyita Harriet yalinga secretary wa Musumba Kiganda lumu yajja n'agamba Matia nine ennaku tulina ennaku twabadde tukwogera kolekera okujja ewa bishop ku lwebyo kubanga banda olikadde ngendayo n'agaana okwogera nange Musumba taliimu akoye biki bwe bityo n'agamba nedda abasajja baali wano omusajja bwe yakomawo n'alaba kyeke ye milioni 10 n'agamba Kimbugwe oyo n'agamba ono omwana nga mubbi nnyo agala kutubba sente zino zonna radio ye yagizimba okiwulira ekyo kiwulira bulungi mbu radio ne Nakivuye yabizimba Omusumba nanziba sente ezo Harriet n'angamba bangambye nkudizeewo amafuta 30,000 nava mu office onaku olwo njukira nga nkaaba naye n'obusungu bw'amaanyi nnyo nenzibazirira bangamba ekinene Musumba Kiganda kyeyansayiningira 30,000 mbwaga amafuta agantwala ku Entebbe Road nga zimmala yanziba ezo sente yazinziba anazaawakane genda ku Zion Estates yanziba era okuva ku olwo neŋŋaana omwaka ogwaddako Zion Estates nagenda wa Musumba Serwadda gye nagitwala is a very good man. I think that was 2011. Musumba Serwadda is a very good man. He's a businessman. He's very good. He's straight. Kati obwo bulumi byonna bwe mbijjukira nabyo bikola ki ku radio bw'oba ne customer gw'oleeta ku radio nga gw'omuleese waliwo kituyita commission nti bw'asasula ssente buli mwezi nti oba obukadde 5 bakuwako emitwalo 5 Zion Estates nagireeta ku mpewo neneta ne God of Farmers kuba namala nenfuuka ate omwogezi ali nazo company z'amaanyi yes these are big companies bitegeera namala nendeeta Zion Estates era nembeera nti eri mu ngalo zange otegeera nga marketing department ya Zion ezagikola ki zagimaneginga otegeera nenjeeta ku radio Kingdom saafuna commission wange ne God of Farmers saafuna era bwe nanyiiga ennyo nenga tebali basasula buli mwezi bwe nanyiiga ennyo nempita yali Rumansi nemuyita Rumansi ojja munoonya yali Rumansi oba gundi oli yava ku CBS yayomba nti bamuyisa bubi yani oyo omweru oyo owa sports oyo najja ku Zion Estates Zion nenjijjayo ku Baliruno Yusuf Baliruno nemuleta ku Zion Estates business nenjiwa CBS ne Capital Radio najiwa olwokuba radio generali eyantandisa eyantraininga olaba olumbe tuyitamu so kati obwenjogera experience yange n'omusajja gwenjogerako njimanyi kukikwatagana ku ssente tayagala kusasula bakozi. That is very much known. Ono mwana mukwasi byobadde ogamba mbu yazze ku radio ebyo twabikola dda naffe ne tudda ku radio kati yakweseza kali akawala
kakola nakaka kazi kali awo kati niwe kati kamagumba gali gwe kati kapini ngono kumpewo omukozi munnako wali olabye yo omukozi ayinzo pininga munne ku radio bwatyo gwe tebatusasula wano wali okirabye eyo is it professional anyway okitegeera ayina ekirabo bo kyali kumule mu kizibu nnyo gamanti sifuna ssente webale nnyo so kakati omusajja bamupininze mu Kiganda mwennyini yayita n'omwana oyo emabega wali n'amugamba mbwadde kuhandoozize ateekeko simanyi mbunoki agambe nti Matiya simumanyi si yatuwolereza obitegeera kyokka nga bayogera nabo nti tugenda kugamba omwana bwe tuti ate be bafulumya Kiganda bwabera n'abantu bayogera nabo bennyini obitegeera memuli ayina odriver ye bamuyita Jjuuko nze simumanyi esimu eno ogiraba eva South Africa enkubidde wano omwana muwala twakolanga naye ali ku Kingdom ali ye South Africa bamuyita Esther is my friend twakola naye emyaka mingi kati emyaka nga 7 ali South Africa Jjuuko mu driver wa Jjuuko yakubidde Esther simu n'amugamba tunoonya omuntu asobola okwogera ne Matiya tuyambe oyogere ne Matiya aswaza Bishop Esther nankubira essimu Esther nakola ki nakubira nawana ava kunkubira yino essimu yino nawana ava kunkubira dakika mmekezo 27 plus 278 bichi yo 506 27 22 dakika 25 thank you yankubidde dda nangamba Bishop aga anoonya omuntu nze kwe kumugamba ye nangamba ati naye bote bamanyi nti nze nange nabagambye jaggezaako okwogerako naye tulabe ati Bishop Matiya amuswaza nze siri mu kuswaza musumba Kiganda I want him to be straight siyina muzibu bonna nze sente zange ze NSSF ne bwampita encha ne bweberayo waliwo akasajja akankubidde mbadde nerabidde eriyo omwami eyankubidde namponi nga nangamba ngenda funa obuzibu nabadde nkikugambyeko ekyo wakingambyeko yakubidde nagamba okujja kufuna obuzibu waliwo omuntu eyankubidde kambasomera essimu ye bwe nfunanga obuzibu yaŋŋambye ye Munyarwanda yewaanye n'okwewaana naŋŋamba ajja kuntuusaako ki obuzibu omwami ono twagenza omunoonyerezaako nga avuga ka boda boda be buno ku busumbasumba obwo bukongozi bwe wa Kiganda essimu eyankubidde nampeereza ne audio nga mponi nga yiino eri 0752 ate gwe togisalamu bw'ogisalamu toddanga wange omanyi mwe muli bazibu bannamawulire essimu eri 0 bwe nfunanga obuzibu omuntu yankubidde essimu nansindika ne mu WhatsApp nga amponi nga ngenda funa obuzibu esiva ku musumba Kiganda essimu eri 0752 96 47 97 essimu eyo 0752 96 47 97 yaŋŋambye ngenda funa obuzibu bwe sirekera kukola kimbu kuweebuula kuswaza musumba waabwe so omusajja ono twagenza okutegeera nga bwe bumu ku busumba buno obukongozi obwa wansi obwo obwambalira mutoya nti ebimu bye nagambye nti nze bingi byemanye wa Kiganda besobola kwogera okimanyi bulungi nti ewa Kiganda abasumba bonna balina ofiisi emu abakazi kofisi katono bwe kati abakazi n'abasajja bwe batuuka okwambala engoye n'abamu basulaawo naye batuuka okwambala engoye bagenda mutoyi bakolera mu ofiisi emu naye batuuka okwambala abakazi n'abasajja because mukazi asobola ate nga basula naawo bennyini era abamu bambalira omwagira bwati nagira bwati abamu bambalira mutoyi kati ebyo ekyo mbadde nakyogerako Maganda olina ekintu kyaddotandise okwogerako wali eri nti bwe twagenda mu COVID-19 thank you kyembadde nti nkugamba nti nze singa mbadde wakuswaza musumba Kiganda ebintu bingi byesobola nakwogera nze naye nandibadde njogera ebbaluwa ngenda gikulaga wano ogiwe ogirage ki kanjikusomere omanyi ebintu nze byange byaki bya bwino baluwa eno ngenda kusomera tuliko mbozi muyuji bwe bali kutulaba kyagenda masino okutulaba ni Maganda Matiya tukyageza kukoyamuko ku mbozi of course ku nsonga ezitambula naddala ku bulumi bwalina ne ku nsonga zagezaako okunyonnyola omanyi okusoma oluzungu nja kugezaako ebbaluwa eno omusumba Kiganda gye yawandiikira abakozi nga abawummuza nga covid yazze abakozi 24 be yakola ki be yawummuza okitegeera
abakozi abo mulimu omuba muyita fumu lya mu nsonda, mulimu omuba muyita muniina, mulimu omuba muyita gundi bamuyita Kimbowa, mulimu bangi nnyo be yakola ki be yawumuza. Kimbowa mumanya ali kufufa kati. Martin, thank you. Okitegera kaakati okuva bwe yabawumuza ng'abawadde ebbaluwa eno baali babuwanja emyezi emeka? Emyezi ena. Naye bwe yabawumuza abakozi abo Kiganda yamala nadda kuki ku radio n'akubiriza abantu baleete ki baleete emmere agabire abantu emmere mu kisera kya COVID-19 omwali ewaka abantu bangi ne baleeta emmere mu buliwo ne ssente ku radio ne ku TV ng'alanga abantu bwe baleeta ebintu ebyo Kiganda akakodyo ke yakola kaali kamu bwe yagamba mu kugamba abakozi bano nti mbasazeeko mugende Museveni president yagambye tukendeze abakozi bano baali bakatuuka ewaka enkeera nga abakozi abapya ate bayingiddewo. Okitegera bulungi. Okitegedde kati abakozi abali balina okufuna emmere ne ssente zaabwe yakozesa omukisa gwa COVID n'asalako ebitundu 9 ku 10 ky'abakozi be ng'akozesa bbaluwa eno gye ngenda okusomera. Okitegeera bwe yabasalako ate ng'akimanyi bano bamubanja emyezi emeka? Ena. Ye yayita bapya mu bapya be bayita mwe muli ne bapacho. Okitegeera kakati bano baba batuuse ewaka bati bagenda okuwulira ng'abantu bakola programu zizaabwe. Ompulya bulungi nga abakozi abapya batandise okukola. Osazeeko abantu nti president yagambye tukendeze abakozi ojjako bano abakubanja ate oleeta baki abapya obwo bwenkanya obwo bwerufu. N'agamba abantu n'abakubiriza abantu bamuleetere ssente abantu beesiga Kiganda ne baleeta ssente ne baleeta n'emmere. Yayita NTV NBS bukedde balage omusumba Kiganda ng'agaba ki emmere. Teyajjukira abakozi bali yasindika ewaka mu kikubuwaze nga baali bamubanja nti nabo abayita abaweeki. Obadde okimanyi nti abamu ku bakozi ba musumba Kiganda nze nabaliisa mu COVID okumala ewiiki 8. Kati kankubuulire nze kyensinga Kiganda. Nga sente ozijja wezirisa abakozi. Olisa abakozi bameka? Kankubuulire. Ojja kuvaano gwe nkuwa essimu ya chairman. Nja namukubira saawa eno bakubuulire. Maganda yaliisa abantu bameka emmere mu COVID. COVID yagenda okutuuka kyenkugamba nze byensinga Kiganda. COVID yagenda okutuuka nga kufaamu yange Nakasongola nina acres 2 eza lumonde. Kufaamu Nakasongola? Nga nina hafu yika ya muwogo. COVID bwatuuka bukedde eteekako amawulire ngeri omukyala eyali ow'ennabulagala yali afumba ebikuta by'amatooke. Namulaba oyo. Otegeera bwe nakiraba ne neewuunya kati mu bantu be nnali namu ne bangamba nti nakuno okwaffe bwekityo bwe kikola ki nti ewakiyamaani abantu bali eyo abakazi abasajja babaddukako ne ŋŋamba kituufu nti ne ŋŋenda ogenda okutuuka ewakiyamaani waffe ng'abantu baki bangi abakazi bali awo n'obwana ne ŋŋamba kiyamaani olunaku lwe baakwata zaake emitiyana okugaba emmere ne ŋŋamba kiyamaani abantu we bati n'agamba abantu we bati bali bafa ko nze nedda nze nnina emmere noonya abantu 40 families ez'abantu abali obubi bannamwandu n'abakyala abasajja be baddukako nze gwogera naye kiyamaani ŋŋenda mukuwa ompulira nakuno fuluma ono omwana omusirikale muyite obabuuzi Chairman ne mugamba noonya family ezo n'agamba kati Mr. Maganda koze emmere ngenda gibaleetera nga nze buli Sunday. Jjukira ensi yonna yali tetambula. Ne bagamba koza anze nina emmere Nakasongola. Ati okukoza nze okutambula buli wenjagala nkola ki? Ntambula buli okutuukawo. Nze ne nkwata essimu ne nkubako abaavu omu ne musaba. Afande, there is this agency here ABCD. I need your help. I need permission okuba nti akola kiragamba nti koye let me talk to the RDC. Yes. Okugenda okumaliriza sebo nga bwe kimu kiwedde nenfuna olukusa naliisa kati chairman we bayita mu bantu nagamba abantu 40 baleeta abantu 6 n'abamu bajjanga banayi naffe twawulidde nasima eka emotoka eyange nalina nuwa new model nenjijjamu emitto egyemabega nesigala wano wentula wokka olaba abantu omutima abasumba gye bali badde nabo ye yasaba na busabi bantu baleete ssente yefuule bwagabye naye nze ennimiro yange wano tuuka kuno njogereko bajja kukuba amayinja kubanga navuganga buli lwa 6 ssaawa 8 ogw'ekiro nenva ewaka neŋŋenda e Nakasongola
bwe navuganga okuva Nakasongola nga nuwa yonna olaba wanegundi olaba Nakasongola Kakogo omanyiwo mpulirawo bw'otuuka Nakakoge awo awali ekibumbe ky'ente nze wenyingirira munda mayiro ziri 3 eyo gye najjanga emmere nengivuga nengireeta wano kati olwokubanga ekkubo lyaffe eri mu kyalo nga bbi nga ninayo akamotoka katipa akajjeri ne kanswanza wano ku koolasi e Kakoge nendyoka nvuga nenkola kinendeeta emmere gye njogerako oba oyagala okakasa nagiriisa kuno abantu efamire 10 genda Koodi Kampala Police Station olabe washing bay awo ne bakiyamaani ba Koodi Kampala bonna bammanyi nti nagabiranga abantu Koodi Kampala natwalangayo emmere nengabira abaana b'omu washing bay awo n'abantu abavuzi ba special Koodi Kampala ku Martin Road genda yo babuuze kakati emmere musumba abantu gye baleeta kamaliriza omuntu ategeere kati nze kyempakanya bano abasajja nti nange yetwala nti wamaanyi naye nange ate nina kyemusinga nze nagaba mmere yange emmotoka nateekangamu emitwalo kitaka wansi wa 15 naliisa emmere 8 weeks omwezi ogwokuna ogwa covid n'ogwokutano ogwa covid ne wiiki yasooka gw'omukaaga nze nali ntambula buli lunaku buli 8 weeks eka 2 ezalumonde zonna abantu ne bazirya nayinayo kasooli mbadde neerabidde nenkuba kasooli lwakuba nakuba ono atali wakufuuwako akawunga ensawo 7 nenzireeta nalina muwogo eyali omukalu mbadde nkyerabidde nemukubamu obuwunga ensawo 10 n'ezo nenzigaba bwegenda Koodi Kampala jangu wano ku kitundu. That is what I did. Yes. Naye nze okulonda bwe kwatuuka juzi abantu ne bajje wa mamaganda nga tetulaba bipande konze ebyazo gabamanyi nti walioga kwesi konze no Koodi Kampala ne bampita nze ndi kansala Koodi Kampala naye ate simbangawo okitegeera so kati bana abasajja bafera abantu nakwata gwe nakugamba leeta ekintu naleeta kamera balage nti bakola ki abaali baleetange abantu bonna abaali baleetera Kiganda ebintu yabalaganga mu kamera naye omusumba Kiganda agabye emmere nze walabako gwe kamera okujjako ono omwana abuba tuusa yabyogerako ebyange naye walabako kamera wangi kati emmere gyabawa omusumba yalagawa because kyemanyi yagigaba kubanga ne kamera zajja ne zigikwata yalagawa weebuuze omusumba eyawumuza abakozi be nga bamubanja emyezi 4 yali mwenkanya abantu okudda ku ebyo n'abasaba baleete emmere ate emmere n'agikwata n'agabira abantu abala mu kamera nga n'abakozi be bafe enjala n'atabawaako nga bamubanja n'omusaala emmere agigabira abantu balala obadde okimanyi nti abaana be yawumuza mu covid n'abagamba musooke muddeko ewaka bangi tebakomyawo ku mulimu era bakyamubanja obadde okimanyi ekyo nti yafuna luwenda kwejja ku bali abamubanja nayingizaawo abapya nejje buli eno tebakomangawo noonya gwe bayita muniina yakolanga programu is a good moderator y'ebyobufuzi Jacob bali ejjusa bwatyo omulaba mwita Falaawo Kimbowo bagambye obamanyi n'abalala bangi gye bali yafuna luwenda gendo babuuza oba Martin Kimbowa bali mu bukadde 5 6 bumeka 3 4 babanja teyabakomyawo ekiwandiiko kiri wano ngenda kikusomera kiyakola ki kiyakozesa okufera abakozi ne batakola ki ne batakomawo secondly omusumba diri otuulako gwe toswala buli kantu akajja banange muleete bino tukole bwe tuti nga gwe emyaka gy'omaze emyaka 40 mu kyaki diri okolako ekintu wekka nga tosabye bantu. You get my point? Nogamba nti ebbanga lyonna libampagidde libansapootinze kambeko nekyembaddiza Kiganda ne bwaba yakava mu nakivubo kube nakivubo twasondanga milioni wakati w'15 n'ebibiri abantu ze baleetanga ne bwaba yakava nakivubo bwati nga sente mwakava ya 3 mu Desemba enkeera nga lumu ne wagwawo pandemic tasobola kwata ku sente ziri ze bamuleetedde mu church nti aguleko obusawo 5 bwakawunga okijjukira nti obusawo yabuwandikangako manyage emmere gye yagaba ekyo nakyo mbadde njaga kikujjukiza abantu emmere gye bamuleetera ne sente ze basondanga yawandikangako manyage era omusumba Kiganda yagabye obwo bunanfuusi nze abantu bakima emmere erosi be bajjanga ne bagaba abantu nejje buli eno nze namanyika abamu osanga busanzi lumu nali njaga mpita awantu mu tawuni eyaffe nga njagala okulya empuuta nengisanga nengamba munange sente ziri waka mpa wa boda ontemere kiro y'empuuta ngende naye ajje nagamba muzeeyi nkumanyi konzi si yegwe muzeeyi Maganda konzi oyagala bungi ki yenze fe abamu ku bantu bewawanga ki emmere COVID-19 so I didn't help people okubanga mbamanyi no nagamba berosi
mulonde abantu abali obubi singa nabadde njagala nze nti ekyandeese ekikulu kyabadde kyakosa nga bwagamba nti kumulwanyisa kumuweebuula eno baluwa saali gijjeeyo naye wagirabyeko nga njijjayo wangi wandabyeko nga njijjayo tonaba kugijjayo so kati nze ndi kumulamwa musumbadde mulayini kyekyokka byakola bibeere nga bitaalinga ne byayogera otegeera abakozi nkubuwulidde nti oli omwana ani olwo beekalaze yajja n'omuguwa yeetuge ku radio 2019 beekalaze yajja yasomanga amawulire ku radio Kingdom nga mukazi we ali mu ddwaliro bamuwambiddeyo yazaala ne bamuwambirayo abanja emyezi 3 awandiise Kingdom ye radio gyojja ne bakugamba saba advance naye ng'ate osaba advance kati wa nabikubuulira nga sente ze bagamba osabe nga advance ze wakolera emyezi 4 emabega okitegeera beekalaze eraga kujja kwetugera ku radio beekalaze yajja kati ye bwe yatambula najja n'awandiika neegayira omusumba Kiganda amutegeeza nga nze embeera gye nayitamu ne bimulemeera ng'omukyala bamuwambidde mu ddwaliro saidi simanyi yamutundu eyo okitegeera yajja namuguwa n'agenda mulongi tuyitawo mulongi n'alinnya n'ateekawo meeza n'asiba muki mugundi mu byuma ebiyita nti bino bya container bizimbe bya container n'aloba muli container erimu ekintu kiringa eddobo kati asikaali abeera eri alengera omuntu nga alinye ku meeza ekitali kya bulijjo agenda okutuuka nga amaze okusebayo omuki omuguwa muli mu ddobo agutegeka agwateeke mu buki mu bulago yoyo omwana 2018 nagamba nze mbadde nga n'ebbaluwa yali yagiwandiise edda gyagenda okuleka ku nsi kati kyalirabise kitya omukozi wa rediyo okwetugira ku kyaki era ku rediyo ng'abanja omusumba mulwadde yamala n'asasulwa ate yasasulira agenda akolima yawandika n'ebintu bingi naye nja mukuwa anti bwe yaggwa then ate wajjewo ono omulalani ono omulala gundi eyajja ne Jambiya nagamba ekyawandikibwa kigamba omusajja ono kati mu mbeera eno omuntu akulyazizza amaanya mujjeewo webale mbadde nkutegeeza nti musumba Kiganda ebikolwa bye bireetedde abakozi be bangi okukemebwa omanyi lwaki nkireeta bwentyo nze emyaka gye namala ku Kingdom bw'akawunti 6 bagendanga ku Kingdom naye nga badduka walabyeko agamba manje bukadde 2 naye wenfunira emitwalo 9 ne kijja ku radio awo wakiri ngenda nezo abasoga bakoba nti eyali fiire bw'alimala alumuka otegeera eyalifudde bw'olema ogenderaawo kiba kimala kati abakozi ate ng'ekisinga obulumi bwe bamala oli nga akimanyire ddala nti amubanja emyezi 5 obukadde nga 3 wadduka n'akakadde kamu kyova olaba bonna teri gwe yatuusaako muki mu kooti kubanga n'obujulizi nga tebuliwo abakozi bagamba oba musumba Kiganda sente zinazitane wabawo wezibulira wabawo abazirya wali olabye ate wa alina amayembe okujjako nga vve n'atugamba banne mu nsonyi amayembe gatwala sente ekyo nakyo tusala amagezi tusoje tutyo gatwata amayembe ago nze ekyange omusumba ne saawa eno bwenva wano n'akuba esimu n'agamba nti Matiya nti kankwate mu bigali nkuwe sente zo nze nvaako siddamu kumwogerako sebo takwata mu bigali akwata mu kibbo sebo njagala ompe enjawulo wakati w'ebigali by'abamafina n'ebya Kiganda give it sebo kiri kiba kisero bandawa tutakuteka mu kisero bamu ne musabo kati tewali njawulo amasabo mamafina inake sabo lya gundi grass thatched waliwo enjawulo wakati w'essabo ne kanisa ly'essabo lya mamafina ne kyaki ya Kiganda byonna byonna si bizimbe thank you so kaakati nze sinajja wano musumba banaye temunyigira nze kumukola ki nga ye bw'abagamba mbunze eriyo omusumba ow'amaanyi mu Kampala yateeseemu ssente basi yazzeeko kati ku radio ate nange siri redde nze ampeka ssente kange nsirike abasigadde bali kufa nabyo n'ebyaki n'ebyabwe nego wetaga sente zo nze NSSF esente za NSSF ze wetaga zo kango jeko ziri eza Zion Estate kati ezo nazo nzijjukidde ate kati zaagala Matiya tusibule nedda omusajja ngo mubadde sente empitirivu anazisobola abasoga bakoba enooni enkulu neeyegere sente okunya mu kisu mu Luganda
nze simanyi akudiramu nze manyi Lusoga abasoga bakoba enoni enkulu neyegeresa ento okunya mu kisu enyonyi enkulu yeyigiriza ento okupama mu kisu kubaka okupama mu kisu kubanga kali kagenda okula bwe kati kalaba mami yapamyawo ekiro kubajjukira akanyonyi ekiro tekabuuka nti kagende keyambe kakomewo akakulu okitegeera ekyo kikyentegeeza nti ebikolwa bya Musumba Kiganda kati nange bina bye bintraininzeemu mu neeyisa kati ey'ensi wagambye gwe mwennyini nakugambye nti abaana bangi abafiiriddwa bakyala baabwe abafiiriddwa abaana ng'obadde okimanyi n'ono omukozi wa Musumba Kiganda emabega wali emyaka giringa 2 kitundu yafiirwa omwana we omwana n'amutwalira mu kikapu nga omwana n'amuteeka buteesi mu kikapu okumutwala emukono okumuziika juzi wali emyaka giringa 3 2019 omwana wa presenter wa radio y'Omusumba Kiganda nga baali era babanja ebiseera ebyo sente omwana we yamufaako ate ng'ono yafiirwako omwana y'omu yafiirwa omwana ku mulundi gwaffe guli ogwasookanga gyendi ne tumuziika ne bamuwa emitwalo 5 ne bamutwalira n'asatu eri kyamuzeemu mukyala we n'azaala abaana 2 mu 2019 bw'azaala abaana 2 omwana omu n'alwala n'afa n'agamba bannange omwana yakoze eki yanfuddeko nsaba buyambi bampe ku ssente omusaala nga babanja kyalemwa ku luno kye yakola presenter owa radio ey'Omusumba n'akwata omwana nebagamba kati muteeke buteesi mu kibaaga ekinene n'afuna awo n'alinnya takisi mpola na boda mpola emitwalo kuba takisi mpaka eri emukono naggojje Omusumba byenjogera bikola amakulu bulungi mbiwulira eyo embeera eyo eyitibwamu omukozi akolera Omusumba yesaanidde so kati Musumba Kiganda bw'amaliriza okubuulira byaliko ebyebisiyaga byatandise olw'okuba nze nvuddeyo amala gy'abuulira ensi omukozesa omulungi yaliyisiza atya Musumba vaayo next bw'omaliriza eyo buulira ensi nga bw'oli oli dokita profesa kati buulira ensi omukozesa omulungi yaliyisiza atya omukozi we yenjiri gye twetaaga nga Tomu Emutundwe akwata topiki najja n'akola ki okitegeera topic ku topiki otegeera njagala Musumba Kiganda vaayo okoleko enjiri obuulira abantu omukozesa omulungi alina kuyisa atya omukozi we wechekingi saawa eno Yesu bwadda ogwawa toyanzege zajja from Mayanja aka Mr. Wagwan Matiya ensonga zayogedde oziwulira kakasa nti nno ojjemu ekyamakulu ensonga nyingi nnyo tujja kubeerangawo bulijjo nze ngenda kuwa abantu abalala next time bwe tuddamu okusiika naawe njagala kubeerako n'abantu abaali babiseeko mu mbeera eno gyendimu obitegeera omanyi ow'ebbango bw'otomuwemukira ofa mpewo atya tugenda dukyusa tugamba ow'ebbango bw'otomuwemukira okuba mpi kuba empewo yonna eyingira gwe nga yeebise kino kati saawe tugenda kudda ku nkuba ya wabbango Musumba Kiganda lokoka va mu bino ebyokukola ki byonna byonna obuzannyo bwozanye bungi obuzannyo tubukuzannyidde tukomye ekimala abaana b'abantu b'okwesa okuzannya obuzannyo n'omala olaba ono omwana Mike gwe nakugamba yalikodinganga Bujingo kalabye nakasanze wali enasana mu wiki mwezi guli yalikodinganga Bujingo yamulikodinga atya anti nga yatume wa Bujingo okulikodinga Bujingo ye najja amaloboozi ne basalasalamu ne bagamba Bujingo yayogedde bwati bitwabikola naawe ne bagatagata amaloboozi ne bagati Bujingo yayogedde bwe buzannyo bwe gw'obadde okimanyi omusango gwe bawaabira Bujingo ogwa Bayibuli ono omwana gwe walaba Junior yagulimu ne wa Marion yafa otegeera gw'obadde okimanyi ogwo omusango nagulimu petition eyawandikibwa bannayuganda okuba nti bawaabira Bujingo genda ogisomeko ojja kusangako erinnya lya Henry Maganda ndi namba 5 ku bantu oba mitwalo emeka gwe gendako Kiganda yali abasindisi kati Junior yali akola wa Kiganda Matovu Junior Matovu Junior njagala olabe Kiganda Matovu okuva ku Kingdom mu Kiganda bwe yakola ki naye nga Matovu yamonoona yali ku risk olw'omusango gwe wa Pastor Bujingo era Bujingo Katonda omanyi omuntu tabulako omulungi tabulako kamogo Bujingo omusajja mutegeevu nnyo ebimubaddeko n'obusobozi bw'ayina
abantu abamu singa yabasaanyaawo otegeera Aloysius nze nkugambye petition eya bugingo twagikolera wa Wameri wali ewandegeya junior general wa mukaaga. I was number 5 omache kitegeeza ekyo n'omukulu n'akuba esimu okuwa instruction buli kimu ekigenda kiganda okutegeera Wameri nze namutegeeza kubanga nze ensi yali temanyi Wameri badde okimanyi nti nze najja Wameri omuleeta mu nsi muno ensi okumutegeera 2011 nze nazuula na Wameri nga ize good lawyer ne mugamba jangu ku radio oyo osomesenga abantu ebyamateeka nagamba tebatukiriza konze jangu kwingidde omu kwenyini enkolanga program bagiyita ebya Kaisari nendetanga Wameri n'omukyala nava nabagesera Wameri that's why afudde nga buli kintu ekyange kyonna yakimanyira yakirina. I lost a part of me in that guy. Wameri has been my blood, my part of my heart. So kati ebyo by'omusango ogwo nabyo obuzannyo bwakolebwa byonna nze nkubuulidde tutandikira awo omulundi oguddako essimu eno agikubeko eri kangisome wano ey'omusajja nkubye omusajja ansuubiza okukola ki omusajja obukongozi bwagala kukwata ku mandwa Mukama Katonda. Esimu ene 0700 njiddamu 0700 bw'oba ng'ona weegala okuyambamuko nsonga za ttaka waliwo agala okutwala ettaka lyo waliwo omuntu bakubako ebintu byo naye nga eyabibba waali aniigina buniigiinyi aweetaga justice akuba ku ssimu eyo ate oyinza okuba nga weegala kutereeza nsonga za bufumbo byonna ajja kuyambako. Esimu eri 0700 Mulanzi Jafari Musa ali mukono awo ensonga zonna ziba ziggwanga bulungi. Ng'omaliza mpa esekendi emu n'ekitundu njikuwadde njagala okutegeeza abantu nze siyina nina bingi byensobola okwogera ku musumba nga bye mbagambye byasoogeranga okitegeera sisobola byogera so simulinaako olutalo era teriimu mbu bino mbu byababasiyazi katumalirize bannange nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tusinkane